nze abantu nkugambye mbambalaba ntazze kukolera kalango business kitegeeza omusasudde ate ekimuyingiza mu malabiro amatandika okukola vidiyo yetegatega aye nawe nti okutta omwana we katolo blackman ali awo nti celebrity nyonyonyo nti alina okubeerawo nti akwata vidiyo nti alage yali ne blackman yankubira ku vidiyo nga shira ali awo yalaze muteera simanyi voice mu gunti naye nga bwe yeetala oba yali akola makeup next door waliwo akaduuka ka makeup nga mulaba awo ku vidiyo n'ambuuzaako ng'amuwa omwana wange ebirabo muleme kwebuzaabuza naye maama yenna yenna atudde beetega abawala beetega nze ngaye buli omu aba yeetega bwetezi engeri gy'ogenda mu dduuka lya muno n'otuula n'okikina ne weekozaakoza ebintu mbu sinaapu newankubadde kuba nze seemanyiiza kaabe ba buloga biki seemanyiiza. Ensonga nnyingi ezeeyongedde okubeera nga zivaayo eziraga nti ne Zari yandibeera ng'ali katuufu ak'okubeera nga akyawa Shakibu. Mwana wattu Zari bulijjo Shakibu alina by'akola nga bimuluma. Mwana wattu kale n'otunuulira omukyala nga Zari ng'ayimiridde bulungi nnyo. Naye se bw'oliyo neera abakyala abamutiisa omusajja asigala musajja bannange. Shakibu eyo gy'ayitirayitira mwana wattu nga olabira ddala Zari tali setodi okusinziira ka audio ako ke nkuzannyidde Zari nga tali setodi. Nedda ssebo akawala kajja nekeetega akawala keetegatega Shakibu wandirowoozezaamu nero waayi Shakibu alina Zari amaze ekyo kiwedde boy child asigala boy child era ne gawo child asigala gawo child. Mwana wattu Zari wadde anyirira nnyo wadde ayimiridde wadde bangi bamwegomba naye asigala munange tali settled agamba akengeje keeteze Shakibu wange mumanyi Shakibu bamuntutteko akawala keetega Shakibu. So bintu bingi ebyakompayirinza okubeera nga Zari atuuka okubeera actually ndowooza kanti clarifyingire waneeno tannaba kukola official statement mbusha ye ne Shakibu beetadde ekyo tekinnabeerawo naye okusinziira ku mukka engeri gye guwunyamu osobola otegeera mbu omukadde yayonoonye empewo oba oyinza ogamba akukaana kato ke kayonoonye. So okusinziira ku babuloga balabira ddala waliwo ekiri okumpi okubeera nga kyonooneka naye gwanyumira stories za Zari na updates zonna nga zigenda okubeera nga zijja wano ku SMX Media tolina kubeera nga ovaawo gwe subscribing ebisigadde obitolekere.